ennusu ezisingako awo. Naye anza nnyo okunyaniriza. Njagala nga tonnaba kutuula. Beerako omuntu gw'osinkana gw'otamanyi. Gw'omanyi tomusinkana. Sinkanayo wano gw'otamanyi. Obanga gwe mulundi gw'ogusoose okwogerako naye. Omubuuzeeko. And greet that person. Omanye kumanya ge. Know his or her name. Omanyeeko akatono ebimukwatako. Know what concerns them. Abamu basigadde batunuulira nze. Some are still looking at omuntu. I've said meet someone. Yes, tuli mu family. We are in a family. Bwe tujja mu nnyumba ya Mukama tuba tuzze nga family. When we come in the house of the Lord, we come as a family. Family tuteekwa okwemanya. A family must know each other. Mu family tetuba bagenyi. In a family we are not visitors. Singa tekibadde kiwandibadde otuula n'omuntu oyo naye olw'okuba twatudde dda. We would have been sitting with that person, but since we already took our seats, tujja kukomawo mu bifo byaffe we tubadde. We occupy our seats where we were. Naye kasito omutegedde. Good thing you've known that person. Hallelujah. Amen. Katonda omulungi tukwebaza olw'amakya ga leero lw'ettuntu lino. Good Lord, we thank you for this afternoon. Tumanyi ogenda kwogera eri obulamu bwaffe. We know that you're going to speak to our lives. Era tuli wano okutwala buli kyonna ky'otesiteesa ottuwa. And we're here to receive whatever you have in store for us. Era bwe kye tunaafuna tukiteeke mu nkola kibale ekibala mu bulamu bwaffe. And whatever we receive we'll put in action so that it will bear a fruit in our lives. Weebala olwa wiiki yonna gye tubaddemu. Thank you for the entire week. Waliwo abagenze. There are those that have gone. Waliwo abali ku ndiri. Some are sick. Naye ffe Mukama tutambula. But we can still walk. Era tuzze kusinza. And we've come to worship you. Tukuwa amatendo. We give you praise. Kubanga buli omu bwe yazze tagenda kuddayo nga bw'azze. For no one is going to go back the way he or she came. Omwoyo omutukuvu leka aweereze mu bulamu bwaffe. Let the Holy Spirit minister in our lives. Amen. Mukubire mu ngalo ez'ekitiibwa. Amen. Give him praise. Weetuulireko. You can get seated. Twaniza baganda baffe abali ku online. We welcome our online church. Leka tubaanirize n'engalo ez'ekitiibwa. Let's welcome them with a hand clap. Mwebale kubeera mu service ate ey'ekitiibwa ku online. Thank you for attending this glorious service. Ettuntu ya leero mpeereddwa omukisa okuba nga ngenda gabaana awo ekigambo kya Katonda. I'm blessed to share with you the word of God this afternoon. Kimu kye mmanyi. One thing I know. Ekigambo kya Katonda kikyusa. The word of God changes. Kikyusa. It changes. Kikyusa. It changes things. Kiramu. It is alive. Kikozi. It is active. Kikusanga ng'oli w'oli nga naawe tomanyi bw'oli. It finds you in a place where you don't even know how you are. Naye kasita kimaana ekijja mu bulamu bwo bwe kiti. That the moment it comes into your life, tekisobola kukuleka ku level eyo. it cannot leave you at that level. Kiteeka okukutwala ku level endala. It must take you to another level. Soogera bwogezi bikwate. I do not just speak. Kigambo kya Katonda nkirabye mu bulamu bwange. I've seen the word of God at work in my life. Nkirabye mu bulamu bwange. I've seen it in my life. Kati mmanyi n'abamu kufa abali wano. And I know that some of us here, tulina obujulizi bw'ekigambo. we have testimonies of the word. So kakati ekiseera kino. So right now, twala omukisa nate omulala. take this opportunity once ofune again ekigambo Katonda kyatugamba olwaleero. to receive the word of God today. Ogenda kuyingira 2024 ng'oli wanjawulo mu linnya erya Yesu. You will enter 2024 in a special way in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Waliwo omukisa omunene gwe tulina mu bulamu buno. There is a great opportunity we have in this life. Omukisa ogwo guli nti. And that opportunity is buli olunaku lwe lukya bwe luti. each new day.
nga tonnaba kwebaka wamu ne Mukama waffe Yesu. Before you lay with our Lord Jesus. Kyentegeeza nga tonnagenda gy'ali. I mean before you go to our Lord. Naye ng'okyali mu mukka guno ogw'ensi. As long as you're still breathing. Katonda abeerako ky'ategese ku lunaku olwo. God always prepares something for that day. Katonda abaako ky'ategese. God prepares something. Ate Katonda ayogera bw'ati. And this is what he says. Ekigambo kye bwe kyogera. This is what his word says. Nti olunaku olumu mu maaso ge. That a day in his presence giringa emyaka 1000 gwe bw'oyinza okulowooza. is like a thousand days. Emyaka 1000 and 1,000 years mu maaso ge lulinga lunaku lumu. before him is like one day. Wali okirowoozezzaako kye kitegeeza? Have you ever thought of what it means? Katonda talinaako biseera newankubadde ebiro. God- Yo ne leero abeera bumu. God has no time limit. He has no seasons. He's the same yesterday, today, and forever. Bwe nagenda nga ntegeera ekigambo ekyo, When I continue to understand that word, nalekeraawo okutambula nga neesigama amagezi gange. I cease to rely on my own understanding. Nasalawo okutandika okutambula nga neesigama kigambo kya I Katonda. decided to totally rely on the word of God. Abamu oyinza okugamba omwaka nga ndaba gugenda. Some of you may say, but the year is coming to an end. Ennaku wabulayo ntono. We have just a few days. Naye omwaka ogw'okunywezebwa n'okugaziwa n'okusiimibwa nga sinnabitegeera. But I've not seen the establishment. I've not seen anything that concerns this year. Onootera obitegeera mu ssaawa You're ezisembayo. about to understand it even in the last hour. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Because God's word is alive. Njagala gabana leero obubaka bwe ntumye nti okwagala nsigo ya bwakatonda mu bulamu bwaffe. I want to share a message titled, Love is a seed of God in our lives. Okwagala Love nsigo is a seed ebalira mu bulamu bwaffe. that comes in our lives. Nga tuli mu nnaku zino ze tujjukiramu okwagala kwa Katonda ng'atuwa omwana we Yesu As Kristo. we in these days of remembering the love of God as he gave us his son Jesus, Tulina okugenda ebuzibu kitegeera. we must go deeper to understand it. Tekikoma bukomi ku lunaku lwa Christmas. It's not just about Christmas, Naye kabonero but it is a sign Katonda kayongera okubikula that God reveals nti naffe be yatonda mu kifaananyi kye. that we who he created in his own image, Embala eno ey'okwagala, this principle of love, obulamu obwo obw'okwagala that life of love buteekeddwa okubeera nga bulabisibwa mu bulamu bwaffe. should be manifested in our lives. Kyangu nnyo okubeera mu kkanisa naye nga weekolimira dda teweeyagala. It is easy to be in church when you cast yourself, you don't love yourself. Njogeddeko n'abantu abamu I've spoken with people aga naye nange simanyi lwaki seeyagala. who say, I don't know why I don't love myself. Nze nange kennyini bwe neetunuulira neenyiigira nzekka. The moment I look at myself, I get angry at me. Bw'oba nga weenyiigira wekka, If you get annoyed at yourself, kaakati kiki? then what? Nina ekigambo kya Mukama kye nsoma. There is a word of God that I read. Kiri mu bbaluwa ya Yokaana essuula kansomewoko. It is in the epistle of John. Kale katutandikire awo. Ebbaluwa ya Yokaana essuula 4 olunyiri lwa 17. The epistle of John chapter 4 verses 17. Ebbaluwa eya Yokaana The epistle of John essuula 4 chapter 4 lwa Yokaana esooka ssuula 4 olunyiri lwa 17. 1:17. Agamba nti mu ekyo okwagala kwe kutuukirizibwa gye tuli. Tubeera n'obugumu ku lunaku olw'omusango. Akatundu akasembayo kenjagala ennyo kagambe kuba ye nga bw'ali naffe bwe tuli mu nsi eno. I need an English version on the screen because this is a Luganda Bible. In this way, love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment, because in this world we are like him. Kubanga ye nga bw'ali Because as he is, naffe bwe tutyo bwe tuli. so we are.
kubanga ye nga bw'ali, Because as he is, Katonda nga bw'ali, as God is, Kristo Yesu bw'ali mu Katonda, as Christ is in the naffe Lord, abaamukkiriza we who believed him, tetwakkiriza kintu kirala, we didn't believe anything else. naye ye kyali But what he is naffe kye tuli. is exactly what we are. Kati Katonda kwagala, So our God is love. kati naffe baazaala, And we who he gives birth naffe to tulina okubeera n'okwagala, must have love. nga weeyagala wekka Loving your own self, ate n'oyagala Mukama Katonda wo, loving the Lord your God, ate n'oyagala n'abantu be baatonda, and then loving his creation. kubanga Katonda takyawa, Because God hates not. Katonda teyeekyawa, He doesn't hate himself. Katonda Katonda yeeyagala, He loves himself. era okwagala kwe And his love, yakugabana naffe. he shared with us. John chapter 3 verse 16 egamba etya Yohana 3:16 says nti Katonda bwe yayagala ensi, that when he loved the world, kitegeeza kubanga ye kwagala teyasigaza okwagala okwo n'agamba kuno okwange nzekka, it means because his love, he didn't withhold that love to himself. ate yakubikkula gye tuli, He unveiled his love to us, n'aweereza omwana we, and he sent his son, n'azaalibwa. and he was born. Abamu ku lunaku lwe tuli mu kweteekateeka bannange Krisimansi etuuse, On that day we are ready to celebrate. abamu bagamba oba etuukidde ki, Some of you are saying, why has Christmas come? oba etuukira ki, oba etuukira ki, etuuse. It doesn't matter what reason it has Naye come. mu yo tulabamu kwagala, But in it we see love. tulabamu kwagala kwa Katonda. We see the love of God. Katonda ng'atulaga nti ekyo kyali naffe kyatuwa. God showing us that what he is what he gives to us. Agambye nti bwe yayagala ensi That when he so loved the world, n'atuwa omwana. he gave us his son. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, njagala kubalaga okwagala kwa I Katonda. want to show you the love of God. Nsigo erina okubala ekibala ng'eri mu ffe. It is a seed that must bear fruit in us. Kubanga Katonda yalina okwagala okwo, Because God had that love, waliwo ekibala kye yali alina okufulumya. there is a seed he had to bear. Ekibala ekyo nga ye Yesu. And that fruit is Jesus. Era bwe yaleeta Yesu, And when he brought Jesus, ate era Yesu n'amukomerezaawo ebibala nga ye ffe. Jesus gave him more fruit, which is us. Aleluya. Amen. Kakati kino kyatugamba So this is what he tells us, nti ye nga bw'ali, that as he is, naffe bwe tuli. so are we. Njagala okyukira akulenya omugambe nti olina okwagala okwo nga Katonda bw'akulina. I want you to ask your neighbor, do you have that kind of love that God has? Abamu ayinza okugamba njagala, Some of you might say, yeah, I love. ate waliwo gwe sitayagala. Is there anyone I don't love? Bonna abantu mbaagala, I love all people. naye waliwo ekikolwa. But there is an action. Nabadde ngenda nga neetegereza kye bayita okwagala. I was analyzing love. Kulina ekibala, It bears a fruit. kulina ekikolwa, It has an action. kulabika. It is seen. Okwagala kulabika ebweru. Love can be seen on the outside. Okwagala tekukwekebwa. Love cannot be hidden. Ne bw'obeera nga muvubuka ali wano, omulenzi ali wano ng'ayagala omuwala, tasobola kwogera bwogezi bannange oyo omuwala mwagala. If a man loves a woman, he can't just say that I love that woman, I love that girl. Nze No. ne bwampitako mpulira mwagala. That even if she just passes by, I feel I love her. Nekikola ki? And then what? Kiki ekiddako? What next? Ojja mwagala omwaka guggweko, You love her and the year will come to an end. naye ow'ekikolwa bw'anajja, But when a person with an action comes, ojja kusigala na bigambo. you will stay with your words. Okwagala kubaako ekikolwa. Love has an action. Okwagala tekukoma mu birooto. Love isn't just in dreams. Banange ndoota omuntu oyo nga mwagala. I dream that I love that girl. Ndowooza Mukama amuleese mu bulamu I bwange. think God has brought her in my Era life. muloota nnyo nga ndaba ndi And naye. I always dream about her. Ndowooza mukwano I gwange. think she's my friend. Okwagala kuliko ekibala. Love
bears a fruit. Okwagala bakulyako. Love is eaten from. Toza kungamba Apostle nkwagala nnyo. You cannot suppose I love you so much. Era nze ompa omukisa. And you bless me so much. And then what? Waliwo mwatero kunga nze singa Apostle omanya mutima gwange nti nkwagala era sigenda kumanya mutima gwo. There is someone who says, how I wish, Apostle, you can know in my heart that I love you. I won't know what is in your Kubanga teri heart. muntu akebera mutima. Because no man searches the heart. Nayo naffe Katonda abeera kugamba nti atwagala. Yesu n'atajja tetwandirifunye kibala ekyo. If God said that he loved us and didn't give us Jesus, Yesu we yali would have alina received okujja. it. Jesus had to come. Okwo kwe tupimira okwagala kwa Katonda gye That tuli. is how we weigh the love of God for Kubanga us. Yesu yajja. Because Jesus came. Yasooka n'agamba bw'ati bwe yayagala. He said, for God so loved. Ekisooka kuba kwagala. The first is love. Ekituukiriza okwagala kikolwa. And then what fulfills the love is an action. Ayayaya waliwo akitegedde. Has someone got it? Mwali omu yajja n'aŋŋamba nti Apostle nina omulenzi anjagala. A girl came and told me, Apostle, there is this boy that loves me so much. Naye tavaako kintu. But he can never give you even a single coin. Ne mugamba otakwagala bambi. I told her he doesn't love you. Kye namuddamu nga otakwagala. He doesn't love you. Yaŋŋamba Apostle omulenzi oli anjagala akukubira essimu n'aweereza zi message I love you naye tavaako. She said, Apostle, the man loves me. He calls every day. He sends messages, WhatsApp, but he doesn't give you a single coin. Ne mugamba oyo takwagala. I said, he doesn't love you. Akwagala abeerako kyavaako. A person who loves you will give you something. Abaako kyavaako. He will give you something. Kubanga kino kyavaako. Because what he gives you kye kirago kiri kyayogedde. is what shows what he has spoken. Kye kiraga. It's what shows. Nze singa Mr. Mwebaza Moses yajjanga ngamba nkwagala. If Mr. Mwebaza Moses came and told her that I Bangi love abaali you, babyogera. many said that. Ne waliwo okwagala okwekikolwa. But there is a love with an action. Kati njagala owulirize gwe kwagala kika ki kw'obadde nako. Now I want you to find out what kind of love you've had. Katonda atugamba bwe tubanga twagala leka tugatteko ekikolwa. God says that if we love, let's add an act. Ye bwe yayagala yateekako ekikolwa. When he loved, he put an action. Nabadde neetegereza ekigambo kwagala. I was analyzing the word Mu love. Bayibuli kyogerwa emirundi 310. It is spoken about 310 times in the Bible N'okusukkawo. and more. Mu ndagaano enkadde In the Old Testament, kyayogerwa emirundi 131. it was spoken 131 times. Mu ndagaano empya And in the New Testament, nekyogerwa emirundi 179. it was spoken 179 times. Kitegeeza kikulu. It means it is so important. Okwagala kinyusi kya bulamu. Love is the gist of life. Bw'otambulira mu kwagala If you walk in love n'oteekako ekikolwa, and you add an action, obulamu bw'omuntu bweyongera okulabisibwa. your life will be manifested. Kyala wange simanyi tantegeera nga mwagala ng'otambulirawo bw'otyo. I don't know, my wife doesn't know that I love you, but you just don't give her anything. Okwagala kujja mu bigambo okuteeke mu kikolwa. Get love out of words and put it in action. Bayibuli egamba bw'eti. The Bible says, Yesu yayogera bw'ati. this is what Jesus said, Nti nga bwe mwagala babakolere, that as you want others to do for you, naawe kikole bw'otyo. do to others. Wandyagadde okubeera ng'okkuse. Do you want to be satisfied? Wandyagadde okubeera nga olina ebintu by'oyagala. Do you want to yearn for something? Naawe bikole eri abalala. Do that to others. Kama yeebazibwe. Amen. Osanga oluganda n'asanga munne n'agamba, gundi kiki, embeera ki gy'oyitamu. You find someone and ask a fellow brother or sister, what is wrong with you? What are you going through?
agamba munange ndi wano ambuliramu ebizi n'agamba bambi kankusabire. Then the sister or brother tells you that he's all our problems and you say, oh sorry, let me pray for you. Olumala ng'amugamba. And then you say, kozi ova mu lineage ki? which lineage are you from? Okwagala okwekikolwa okwagala okubaga tekuliko lineage oba lineage. That love with actions doesn't look at which lineage kati you're ate ebya from. lineage bijjiddewo. Now where does the lineage come in from? Omanyi nga bitwawukanye bireese obutabala kibala kyakwagala kino mu kkanisa. Do you know that it has hindered people from bearing this kind of fruit? Ndowooza waaligenze bwe kituuka ku kikolwa ng'akugamba ndowooza waaligenze n'obuliramu liidawo wa lineage He eyo. prays for you, but when it comes to doing an action, he says you should go to your lineage leader. Naawe obadde osobola okikolako. You could have done something. Ebya lineage bireke. Leave the lineage aside. Twala obuvunaanyizibwa mu bulamu bw'Oluganda. Take responsibility over a brother or sister's life. Abamu tetwagala kumanya bikwata ku bannaffe. Some of us don't want to know what concerns others. Okoma wano bwe wati. Mukama yeebazibwa Oluganda, how are you? You say, praise God, brother, how are you, bye? Toyagala kumubuuza nti naye oli oti. You don't want to ask, how are you really? Abaana bo basoma oba tebasoma? Are your children going to school or not? Okola ki? What do you do? Kubanga omanyi bw'anaayogeramu ekyetaagisa okubaako kyokola toyagala kikola. Because you know that when he says something that needs action, you don't want to do anything about it. Nina owooluganda yaŋŋamba olunaku lumu yava wano yali Christmas. There is someone who left Christmas and told me, or he left here on Christmas and told me, n'addayo ewaka. he went back home. Naye nga talina wadde siringi 10 lwasobola kulyamu lindazi. But he didn't have even 1,000 shillings for to take a donut. N'agenda mu luumu ye. He went to his room, n'atuula ku binagamba naye Mukama nakukola ki nze. sat on the bed and said, God, what did I do to you? Naye ng'ava mu kkanisa. But he was from church Alina n'emikwano gye. and has friends. Teri yabuuzizza. No one asked. Teri afuddeyo. No one cared Aga nti Oluganda ogenda kuliira wa Christmas. to say, where are you going to have Christmas from? Mukama akuwa omukisa kambeereko nkuweeyo ecupa ya soda. May God bless you with this bottle of soda. Praise God. Praise God. Love cares. Love cares. It surpasses words. Kuyingira mu bulamu bw'omuntu. It goes into somebody's life. Kuyingira buziba. It penetrates deeper. Ekyo Yesu ky'atugamba okubala. That is what Jesus tells us to Yesu bear. yatugamba bwe munaaba n'okwagala. He says that if you have love Okuliko ekikolwa. that bears a fruit, Ensi kwegenda okubamanyira nti muli bayigirizwa bange. that way the world will know that you are my disciples. Kubanga mujja kuba musheyalinga. Because you will be able to share. Kino kyaliwo mu bikolwa by'abatume. This happened in the Acts of the Apostles. Ogenda mu ssuula ey'okubiri olunya olw'anamu esatu. Chapter 2 verses 43 Olunyi mpaka 45. up to 45. Bayibuli egamba bw'eti. The Bible says Nti abatume bwe baakuŋŋaananga that whenever they gathered together nga bamaze okusinza, after worship, bamaze okutendereza, after praising, ne bagabaniranga wamu. they shared. Nti tewaliiwo mu bo That none of them eyalinga alina ebintu ebibye ku bubwe. had things that belonged to him alone. Bonna baabirinanga common nga bonna bali mu bulamu obulungi. That they all lived the same kind of life. Naye osanga mu kkanisa ya Kristo ennaku zino But in the Church of Christ these days, omuntu omu alina ekeesi y'engoye n'endala ziri wali waggulu. someone has many cases of dresses, of clothes, Amala n'emyezi egiwera 5 and takes like 5 months without putting on some, ng'olugoye talwambaddeemu. without putting on one of the clothes. Kati olwo lukugasa ki? What use is that? Lugasa ki? What use is that to you? Abamu baziterekera. Omanyi nno olugoye lwange nno ndwambala ku lumbe. Some say that I put this on a vigil. Kati olumbe lulijja ddi? When will you have a vigil? Omanyi walibeerayo okufiirwa eyo mu kyalo. You know, if we lose someone in the village, Nga nyambala olugoye luno. I'll put on this dress.
oli alinenga emigogo gyengatto gyonna giryawo tagimanyi na muwendo. You have many pairs of shoes. Naye waliyo abaagala. Yet there are those in Waliyo need. alina omugogo gumu. There is someone with just one pair of shoes. Mukama yebazibwe. Amen. Naye oli aline ebimu tabimanyi nabimanya ali agamba ali awo agamba ge Mukama bannange nza mpadde omukisa. But there is someone who has the Lord doesn't give out but just says God has blessed me. Mukama ampadde omukisa. God has blessed me. Akuwadde omukisa leka omukisa ogwo gugabane n'abalala. Since he's blessed you, share that blessing with others. Singa tubala ekibala kino ekyokwagala. If we bear this fruit of love, tetwandibadde nga nakwegeyangula ng'abooluganda. we wouldn't be backbiting each other. Okugeya. We wouldn't be backbiting each other in church. Ne bannanga ogundi tamanyi ku designinga oba biki byayambala ebyo. You see someone, you say so and so doesn't know how to design. What is that he's putting on? Kitagendako ku Google bana oba kitagendako n'alaba abantu eba designinga. Why doesn't he travel and see how people design? Designing eki. Design what? Bw'abanga gwo kibikkuliddwa. If it has been revealed to you, genda omuyambe mu ekyo. then go and help him or her. Oba okirabye. If you've seen that, ate ng'okimanyi. and you know this, ng'olinayo n'engoye eziri designed eziri awo. and you have clothes that can fit him Sooka or omuweyo her, lumu atandikire okwo. give him or her one so that he knows how to design. Amasaati n'oyambala essaati n'ekutuka ekitogi. You put on a shirt till it gets torn. Lukutukira ku ggwe, lutandikira ku ggwe, lukutukira ku ggwe. You put it on when it is new and it gets old on you. Manyi olina okusevinga mu mwaka ngulamu engoye emirundi ebiri siddamu. I know how to save. I buy clothes only twice a year. Mukama yebazibwe. Praise God. Okwagala kw'ekibala tetunnaba kufuna. We have not yet experienced that love without buli lw'obeera ne fruit. budget yonna ng'ekoma ku ggwe. Whenever you have a budget that is limited to you, tonnaba kubala kibala kyakwagala. you don't have this fruit of love yet. Oteekeddwa okuba ne budget nga tekoma ku ggwe. You must have a budget that is not limited on you. ng'egenda kweri abalala. That has to go to others. Y'ensonga lwaki nga 17 That is why on 17th, wiiki ejja which is next tugenda Sunday, kubeera ne love Sunday wano etali ya bigambo naye ng'eri mu bikolwa. we will have a love Sunday that is not in words but in actions. Bannange naawe nyiigako ogwireko ekintu ky'ogaba nga kitegeerekeka ate. Get annoyed and give out something good to Abamu bwe someone. tugamba love Sunday ng'olyoka opaakinga bisikuiti ne swiiti. Some of you, when we tell you about Love Sunday, you pack biscuits and sweets. Bannanga ng'opaakinga bisikuiti ne swiiti. Oye bannange leka tuwagale bannaffe ng'okwatayo ka swiiti ng'okasimba oli nedda. You get biscuits and sweets and give to someone. No. Bw'okebedde mu byonna by'olina olabye swiiti zokka ze wapaakinga. When you looked through all that you have, did you just see sweets? Nedda ab'emikwalo. No, beloved. Lowooza ku ngeri gy'osobola okugabanako omukisa n'eri munno. Think about how you can share a blessing with your friend. Osobola okugamba nina poloti wano simanyi ku lw'emmaya simanyi ku lwawa naye kanga bakeemu sigenda kumera bigenge. Gabakeemu mu linnya erya Yesu. You can say that I have many plots of land, but let me give out one in Jesus' name. You won't get leprosy because of Zino that. nterekera bazzukulu bange. No, I'm keeping this for my grandchildren. Kirungi nnyo. That is good. Naye nga bw'oyagala bakole. But just as you what you want others to do Kigambo for kya you, Mukama kigamba. the word of God says, Naawe kola bw'oti eri do abalala. for others. Tegekayo Christmas gift artist omuntu oga nti Christmas eno ngenda kuliisa ngenda kubaako kyenkola mu family eno. Prepare a special Christmas gift and say that I'm going to do something in the family this time round. Buno obujulizi kambukuwe. Let me give you this testimony. Sunday ewedde twamaze okwebaza Mukama. Last Sunday we gave thanks to God. Twamaze okwebaza ani? We gave thanks Era to abamu God. tulese n'ebiweebwayo bimwebaza. And we gave our offerings of Kati Sunday eno thanksgiving. tugenda kwagala baganda baffe. So now that Sunday we're going to love our beloved brothers and sisters. Waliwo omwaka gumu gwe sitasobola kwerabira. There is a certain Sunday I cannot forget. Mwaka gumu A certain year I cannot gwe sitasobola forget. kwerabira. A year I can't forget.
twalinga tuli mu Love Sunday. It was a love Sunday. Ngegenda kutuuka nga lwa Sunday ngeri bweno bwegenda okutuuka. Like this Sunday before the love Sunday. Nefuna essimu emu. I got a phone call. Omukyala n'ankuba essimu n'aŋŋamba njagala Apostle nsinkane mu ttawuni. A lady said, I want to meet you in town, Apostle. N'andagira we nali musanga. She told me where to meet her. N'andaga okwagala kw'ekikolwa. She showed me love in action. N'aŋŋamba nti nga bwe twebazizza Mukama. She said, as we give thanks to God, nange njagala kwebaza. I want to thank you. Mu kikolwa nga nkulaga nti nkwagala. I want to show you that I love you. N'antwala mu supermarket emu gye bayita Mega Standard supermarket eri waggulu eyo. She took me to Mega Standard supermarket. N'aŋŋamba kwata akagaali tuteekeko byonna by'oyagala. She told me get a trolley and put whatever you want. Ne ŋŋamba ngenda nga nkwatamu ebitazitowa nnyo nnyo nnyo. I started picking things that don't weigh a lot. Ngenda nkwatamu ebitazitowa nnyo. Those that don't weigh a lot in the Kubanga nali pocket. simanyi nsawo ye. Because I didn't know how much her pocket weighed. N'aŋŋamba naye nga ndaba oteekamu butono. She said, but I see you putting the little things. Anga kati nze kankwate kyenkwatako oba ng'oyagala nga kyenteekamu. She said, now let me start picking for you. If I choose something and you want it, say yes and I put it. Emugamba singa kye wakoze ng'otandika. I said, how I wish you did that at the start. Agenda ng'akwata ateekamu. She started putting in different things. Ebimu nze gwe gwali omulundi ogusoose n'obbirabako awo. It was my first time seeing some of those things. Era ebimu nabiyigirako olwo bikozesako olwo natandika obbira. And that's when I learned using them. Kubanga nga tushopinga mu madumbise nga tushopinga wano Kawaala waliwo ebitajja wano Kawaala. Because I used to do my shopping in Kasubi Kawala, some of those things don't come this side. Naye bwe yabikwatanko nga simugamba nti ebyo sibimanyi nga muleka ng'ateekamu nga tunaafaafaganira eyo nabyo. I didn't tell her that I don't know that. I told her yes, I would see how I can use it. Weebale ggwe kwesekera. Mukama yeebazibwe. Praise God. N'ateekamu ebintu. So she put in a lot of stuff. Agenda obbivuga okuvuga akagaali n'akasero nga tukutte bivuze okutuuka ali ebasasulira. And when we reached the place where they pay from, amazima gali nti nagenda okulaba ng'awaayo lisiti gye bamuwa nga babipaakinga mu bokisi eziriawo nga basuulamu ng'asasudde emitwalo 78. She paid 780,000. Bakuyita okwagala okuliko ekikolwa. That is love with an action. Aŋŋamba tebigendera ku booda bino. She said that you cannot put these things on a border. Ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi. What is expensive is expensive. Bw'ogula eby'omu kaveera olinnya ka booda n'okunyuuka nabyo. If you buy things in a Kavera, you get a border and move with them. Afuna ka special. So she got me a special. Ne kanvuga naye ne we nali ntuuka ng'ate emmotoka tejja kutuukawo. But where I was going, the car couldn't reach there. Naye ne tufaafagana nga tufuna abasombako. But we got people to carry them. Natuuka waka ne ntegeera okwagala okuliko ekikolwa. When I reached home, I understood love with an action. Nalowooza kiwedde. I thought it was done. Wayitawo ennaku ndowooza zaalinga 3. After like 3 days, Nampita ali ku Kampala Road awo maduuka agali awo. she called me to Kampala Road, there, the shops that side. N'aŋŋamba njagala tuyingire wano mu dduuka olondeko ku busuuti bw'oyagala. She told me, I want you to choose the suits you want. Mugamba nga mbulondera ani? I told her, choosing for who? Nti nga ggwe obwerondera. And she said that they are yours. Ne mugamba kati awo nga mubuuza bbeeyi mu range ki nti gwe wano I said, w'oyagala. what range? Ennondayo obusuuti bwange bwali 3. So I chose 3 suits. N'asasula ssente ezagenda ezitali mitwalo 23. And she paid money that is known 300,000. Kati lwaki nkuwadde obujulizi buno? Why am I giving you this testimony? Omuntu oyo That person,
ne bwe ndiba nga ŋŋenda mu ggulu even when I'm going to heaven, sisobola mwerabira I cannot forget her. kubanga okwagala kuliko ekikolwa. Because that love had an action. Bikolwa bya Atume essuula ey'omwenda. Acts of the Apostles chapter 9. Bayibuli etulaga The Bible shows us omukyala eyatunganga ebitengi ebizibawo n'agabira abantu. Tabisa sula ya mwenda onyolwa 36. Chapter 9 verses 36 shows us a lady who used to make clothes and give out to women. Bayibuli egamba ekiseera kyatuuka n'alwala. The Bible says that a time came and she fell sick. Bwe yamala okulwala n'afa. And after that she died. Naye nga tebannaba muzinga kuteekateeka maziika ge. But before preparing her burial, waliwo kigurupu ekyayingirawo. there is a group that came in. Kyeyagabananga nakyo okwagala okw'ebikolwa. That she used to share love with an action. Ng'abawa ebintu. She used to give to them Abawa engoye. clothes. She used to give them clothes. Ne bajja ne bagamba Peetero. They told Peter, ono omukazi tasobola kuziikibwa. this lady cannot die. She cannot be buried. Tulina okwagala kuno kwe tulaba kwe yatukolera. There is this love that she showed us. Nti wakati nga babiraze Peter. That after showing them to Peter, naye n'ayambala amaanyi n'agamba ati kankole kye nina okukola ateekwa okuzuukira. Peter put on strength and said, let me do what I ought to do. She must resurrect. N'alyoka amusabira. That Peter prayed for her. Ekisindiikiriza Peter okusaba. That driving force behind Peter's kwagala prayer kwa bikolwa abantu bano kwe baalaga. is the love in action this lady showed them. N'asaba esaala. So he made a prayer. Omukazi n'azuukuka. And the lady sat up. Mbuuliza akulira nti gwe bw'ogendera wani asaba. Ask your neighbor, if you go right now, who will pray? Bakusabira ki? What will they pray for? Olw'obukodo. Because of your stinginess? Tulina ekizibu mu kkanisa ya Kristo. There is a problem in the church of Christ. Waliwo enjogera eri mu nsi erumbye ekkanisa. There is a saying in the world that has attacked the church. Njagala nze banjagala. I love those who love me. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Every goat on its own cord. Buli omu ku mudaala gwe. Everyone on his own stall. Nze saagala kumanya. I don't want to know. Nze nfa ku binkwatako. I'm concerned about what concerns me. Eyo famire. Is that a family? Eyo famire. Is that a family spirit? Tuteeka okubeera concern eri obulamu bw'abannaffe. We must be concerned about our brethren's lives. Tebiriimu lineegi. It's not about lineages. Kozi gwe oli wa lineegi ki? Which lineage are you from? Oli wa Moses? You're from Moses. Kati aba Moses be bakumanyi. Okay, those are Moses lineage are the ones who know you. No. Ekyo si Kristo Yesu ky'atuyitidde. That is not what Christ has called us for. Kanfuneyo abantu babiri bokka muggyeko wano mbalage kye njagala Let me get two people to come here and I show you what I want. okwongerako ku kino. I want to talk about Mugye bantu this. babiri wano. Two people come forward. Babiri bokka. Only two. Gwe lekayo kati ono yayimusa edda. Kati mulaba w'oluganda ono. You see this brother? Yamuyita Hakim. Ono Kristi. Manya Catherine. Mukama And this is yebazi. Sister Catherine. Kati ono ngenda kulaga nti mwagala nnyo n'omutima gwange nkwagala okw'ebigambo. I'm going to show you that I love him with my heart, with love that is of words. Naye bagenda kutuwulira kiki kye bafunyeemu mu kino balabye eki. But they're going to tell us what they've received from Kimuntu this nuli kind ano of love. nkwagala nnyo. I love you so much, brother. Era oli muganda wange. Oh, you are my Mu brother. Kristo Yesu. In Christ Jesus. Ffenna tugenda mu ggulu. We will all go to heaven. Nkwagala. I love you. Catherine. Kathy, Nkwagala nnyo. I love you so much. Era oli muganda wange. And you're my sister. Bano benjagala ate batunudde eno. Tunula eno nange omuntu. Ndi Look this mugamba gwe side. ntunuulire eno. Mukama yeebazibwe. Amen. Ndi mwagala. I'm loving her. Naye kaakati ono But when it comes to this one, ngenda kuteekako ekikolwa. I add an action.
Kati okwagala ono kwe mugambye akulaba oba takulaba. Does she see the kind of love I've told her? Basibu ne bannyaba okwagala bakulaba. Ladies and gentlemen, love is seen. Okwagala kukwatibwako. Love is tangible. Kati gwe Kim tulage okwagala kwe ngambye nga nkwagala. Now Kim, show us the love that I've told you. Yes, yebazibe. Owadde neighbor. Igwa nti nkwagala tulabye nga nkwagala. Agambye mbu owadde oli. Ate gwe okulabye? Wanti? Okulabye? Nkulabye kubanga ompeereza ne ssente. Yimbwa akulabye kubanga alina ne ssente. That she has seen the love because she even has some money. Kati abamu bwetutyo bwe tubeera. So that is how we Nze are. Mukama mwagala nnyo. I love the Lord so Naye wekituuka much. ku ssente z'okuwaayo n'okwanga. But when it comes to giving, Mukama omanyi nga nkwagala. you say, Lord, you know Sister that I nkwagala love nnyo, you. brother nkwagala nnyo. I love you so much, sister. I love you so much, Naye brother. bwekituuka ku kikolwa, But when it comes to an ogamba action, nedda. you say no. Omanyi njagala nnyo abasumba bange. I love my pastors. Bannange bampa omukisa. They bless me so much. Nze bannange ekigambo kimpa omukisa. The word blesses me so much. Bwe kimala okuwa omukisa, And after blessing you, Mukama yeebazibwe. praise the Lord. Bannange bwe kimala okuwa omukisa kiki ekiddako? After blessing you, what next? Abamu bateekawo awo love offering ebibbo. Nga ogabana n'oyo akuwadde omukisa mu kigambo. Ekibbo kigendamu bikwatibwako. They put a basket to put something to share the love with us, one who has blessed you. Ng'okwatayo ekinusu eky'ebitaano. So you get a 500 shilling coin. B'olukumi ng'ogamba nyabula mwagala nnyo pasito And ono. you say, oh, how I love that pastor. Naye abamu tuteekamu lwakuba ndowooza twakitwala nga ddiini kuteekamu But buteesi. some just put because you take it as religion. Oteeka okukola ekikolwa ekyo ky'owulira ddala. You must do an action that you feel in your heart. Kati Kimu agenze n'okwagala okw'ebigambo. Now Kim has gone with this love of words, Ono okukwakulabako. and this one is seeing her love. Kale Mukama ab'omukisa. Kim, Kwako God naawe bless munange you. togenderaga awo kwa. Ate onoogamba kiki ekimbaddeko leero? Ogamba maama baagereza ku nze ne nviiramu awo. Mukama yeebazibwe. Praise God. Bw'atyo Katonda ky'atugamba okukola. That is what God commands us to Tuteeka do. okwagala okubaako ekikolwa. We must put an action to our love. Teekako ekikolwa. Put an action to it. Katonda by'atwagaliza. That is what God wants from Kansomeko us. ennyiriri zino mmalirize. Let me read these verses. Gendako mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essula 16 olunyiriri lwa 14. 1 Corinthians 16:14. Kisooka essula 16 olunyiriri lwa 14. 1 Corinthians 16 verses 14. Agamba byonna bye mukola mubikolenga mu kwagala. He says that do everything in love. Gendako mu Bakolinso era ekisooka essula 13 olunyiriri lwa 4. 1 Corinthians 13 verses 4. Okwagala kugumiikiriza kulina ekisa kuwangula tekuba na bujja. Okwagala tekwegulumiza tekwekulombaza tekukola bitasaana tekunoonya byako tekunyiiga tekusiba kibi ku mwoyo. Let's go back to verse 4. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Olunyiriri olw'omunaana. In verses 8. Okwagala tekuggwaawo emirembe gyonna naye oba bannabbi balivaawo oba ab'ennimi zirikoma oba okutegeera kulivaawo. Love never fails, but where there are prophecies, there will cease.
Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Waliwo ebintu bisatu ebitagenda kuvaawo. There are 3 things that won't pass away. Ekisooka, The first, faith, okukkiriza, hope, essuubi, love. n'okwagala. Bayibuli egamba The Bible says, nti naye okwagala but love kuzinga ku ebyo byonna. covers all. Okukkiriza kujja kusigalawo, Faith will remain, essuubi lijja kubeerawo, hope will stay, n'okwagala. and love. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, bwe twagala when we love, tubala ekibala. we bear a fruit. Bwe twagala When we love, tubikkula Kristo mu bulamu bwaffe. we reveal Christ in our lives. Bwe twagala When we love, tukulaakulanira wamu. we prosper together. Okwagala kutuleetera okukulaakulanira awamu. Love causes us to prosper together. Kiki ekituyiziiza okubala ekibala ekyokwagala? What hinders us from bearing this fruit of love? Nakyogeddeko nti gwe mululu. I said it is greed. Weewala okubeera n'omululu ogw'ensi. Do away with greed of the world. Teriwo ky'ogenda kutwala. There is nothing you will take with you. Byonna ogenda byenjoyinga obireke wano. You will enjoy everything and leave it here. Kati gabanangako bulijjo ne banno. Always share with your friends. Teekateeka nnaku z'omwezi 17 obeereko gw'ogabanako naye. On 17th, prepare to share with someone. Omuweeko Christmas. Prepare to give someone Christmas. Omugambe nange njagala ogenda okwatira oba kadomola ka oyiro ka butto oba kasawo ka muceere oba kilo 10 za sukaali. Anything ky'osobola ogamba oba lugoye oba NS shopping ogambe naye njagala naawe Katonda akulaze okwagala. Whatever it is that you can, be it a cloth, be it a jerrycan of cooking oil, be it rice, just share it with someone and say that I want God to show you Yesu this yagamba love. bw'ati Jesus said nti bwe munaaba munjagala that if you love me, munaakwatanga ebiragiro byange. you will obey my commands. Kati okwagala kiragiro kya Katonda. And love is a command of God. Oyagala kulaba omukisa? Do you want to see a blessing? Gondera ekiragiro kya Mukama. Obey God's commands. Nze kinkwasa ennaku ebiseera ebimu. It brings me a lot of sorrow sometimes. Abalokole tujja mu kyaki ne tuwulira enjiri. The born agains come to church, we listen to the gospel. Kirungi okuwulira. It is so good to listen. Omukisa guva mu kuteeka mu nkola. But a blessing comes from putting in action. Omukisa guva mu kuteeka mu nkola. A blessing comes when you put what you've had into action. Ate tobuuza bibuuzo bingi. And do not ask a lot of questions. Naye gwe weebuuzenga. But ask yourself, Nkoze ekigambo kye kiŋŋambye okukola. have I done what the world tells me to do? Awo wabeera omukisa. There lies your blessing. Awo wabeera omukisa. There lies your blessing. Katonda ayagala tugabana okwagala ne bannaffe. God wants us to share love with others. Katonda ayagala tubeere abantu abafaayo mu bulamu He bw'abantu. wants us to be people who care for others. Toyitanga buyisi ku muntu nga tomanyi kiki. Don't just bypass someone. Kiki ky'oyinza okumugattako. Know what you can add onto them. Wawa oyinza omusapootinga. Know how you can support them. Ne bwe kibeera kigambo kya kumuzamma. Even if it's just a word of encouragement. Gabana naye. Share with that person. Ekisembayo. Lastly, Abefeso 6:23. Ephesians 6:23 egamba bweti. says, Pawulo awandiika ebigambo bino ng'amaliriza eri Abefeso Paul writes these words to the Ephesians, n'abagamba bw'ati. telling them Yali ssaala ye nange it was his ngisaba prayer and I pray it for you. eyali ya kintu kyonna yabagamba bw'ati. Yagamba nti He said, emirembe gibeere eri abooluganda n'okwagala awamu n'okukkiriza ebiva eri Katonda. that peace to the brothers and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Ebintu bibiri. Two things. Emirembe gibeere eri abooluganda. Peace
peace be unto the brothers, n'okwagala and love, awamu n'okukkiriza ebiva eri Katonda Kitaffe. with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Okwagala Love. byeyongera okubeera mu ffe. May it be with us. Bw'ozuuka ku makya When you wake up in the morning, ng'omaze okwagala Mukama Katonda wo, after loving on your God, ate neighbor wo, how about your neighbor? ate muganda wo, How about your brother? ate akuli gw'osinkana, How about the strangers you meet? omulaze otya okwagala okwo. How have you shown the love of Ensigo eyo God? Kristo Yesu gye yateeka mu bulamu bwo. That seed that Jesus planted in your life. Yimiira ku bigere ebyo. Stand up on your feet. Njagala omusinzeeko mu bigambo byo, I want you to worship him in your words. mugambe taata weebala okunjagala. And say, Father, thank you for loving me. Kubanga okwagala okwo nkukwatako Because I can touch that love okuyita mu mwana wo Yesu. through your son Jesus. Okwagala okwo nakufuna. I received that love. Ti bwe nali nga nfiiridde mu byonoono byange, That when I was dead in my own sin, Yesu wajja ku musaalaba. Jesus, you came to the cross. Nkwebaza olw'okwagala okwo. I thank you for that love. Nkwebaza olw'okwagala okwo. I thank you for that love. Weebale kunjagala. Thank you for loving me. Twalayo eddakiika omwebaza omugabe Mukama weebale kunjagala. Come on, take a few minutes and thank him for loving you. Kubanga okwagala okwo nkukwatako. Because that love is tangible. Nkulaba. I can see Ndaba it. okwagala okw'obukuumi bwo. I can see the love in your Ndaba protection. ng'onkuuma I see you protecting wakati mu me bubenje, amidst wakati mu accidents, kufa, amidst death, wakati mu kubulwa, amidst love. n'olyoka ondaga obulokozi bwo. You show me your salvation. Sikoma bukomi kuwulira kigambo nti gwe muwonya naye nkulaba ng'omponya. I don't just hear of you as a healer, but I see you Sikoma kusoma healing me. kigambo nti ye gwe mugabirizi naye ndaba ddala ng'ongabiridde. I don't just read that you're the provider, but I see you providing Taata for me. weebale, Thank you, weebale Daddy. okwagala okwo. Thank you for that Era love. nange nnyamba And help me nsobole okubala ekibala ekyo to bear that fruit eri obulamu bw'abaganda bange. to my fellow brothers. Buli lunaku That every day mbeereko obulamu bw'omulala bwengattako, I may add something to somebody's life. ngabanire wamu essanyu eryo That ery'okwagala I may share this joy of love n'essuubi eryo ery'ekitiibwa. and this hope of glory. Weebala Omwoyo Omutukuvu. Thank you, Holy Spirit. Njagala kusabirayo abantu bano I want to pray for these people kubanga nze nkimanyi because I know nti mu masekati gaffe that in our midst, amaanyi ga Katonda agawonya agalokola weegali. the power of God to save and heal is. Kati tewali nsonga lwaki obeera ozze nga wazze olina w'onyigirizibwa ate oddeyo bw'otyo nedda. There is no reason you go back with the disease or sickness you came back with. Ate abala ng'owulira olina ebintu ebikutabudde. And some, if you feel confused, Togenda kuyingira 2024 ng'oli bw'otyo. you won't enter 2024 in that state. Njagala kwogera ekigambo eri obulamu I bwo. want to speak a word in your life. Bwe kwata awakuluma nga ndwadde, Just hold where you feel the pain if it is a disease. awulira confusion spirit nga liwo omwoyo okutabulwatabulwa, kwata mu kifuba kyo. If you feel confused, just hold your chest. Ng'owulira tomanyi kiddako, You don't know what's next. totegeera ki ky'olina kukola, You don't know what you ought to do. omwoyo wa Mukama, omwoyo wa Mukama The Spirit of God waali okutereeza buli kintu. is here to put right everything. Nannyini buyinza, nannyini maanyi. Lord of power, Lord of authority. Nyimirira mu buyinza obwo obwampebwa n'amafuta aganfukibwako. I stand in the authority and the anointing given to Njogera me. eri muganda nga abadde alina ekimunyigga, I speak to whoever was oppressed in abadde whatever alina way. obulumi bwonna, That person who had pain. amaanyi go gamaze omumuwonya. Your power has already healed Tuma him. ekigambo kyo kitereeze embeera. And right now I send your word to put right Tuma everything. ekigambo kyo kiggyewo obulumi obwo. I send your word to take away that Kati pain. bulumi gwe vaawo, Now pain go. ndwadde gwe erina erinnya lyonna vaawo. You disease, I command you to leave. Njogera bulamu, I speak life njogedde okuwonyezebwa and I speak healing mu linnya erya Yesu. in Jesus' name. Taata nkwebaza n'olwaba abadde abalinga abatabuddwa, amaanyi ge agatereeza embeera gamaze okubeerawo. And Lord, I thank you for those who are confused because your power that puts things right has already Njogera come in. emirembe mu linnya lya Mukama
wange Yesu. I speak peace in the name of our Lord Jesus. Katonda asanga abali mu masaŋŋanzira n'obajjawo leka osinkane oluganda oyo omugye mu masaŋŋanzira ago alabe ekkubo ery'obulokozi bwo. The Lord that takes people from crossroads, meet people in those crossroads and take them away so that they may see the way of your salvation. Njogera emirembe gijje mu mutima ogwo. I speak peace into their Njogera hearts. emirembe gijje mu mind eyo. I speak peace into their minds. Amaaso g'oluganda oyo galabe ekkubo ery'ekitiibwa Let ery'obulokozi their eyes see ery'emirembe. way for your salvation. Weebale kubanga wamaze okubaawo obujulizi obw'ettendo. Thank you, Lord, for the testimony that you've brought Kubanga buli muntu about. omusisinkanye nga bwe yeetaaga. For you've met each and everyone at their point of need. Mukubire mu ngalo ez'ekitiibwa. Now give Jesus praise. Amen. Weetuulireko katono nnyo. You may be seated. Bw'oba ng'oli mu masekati gaffe, If you're in this place Yesu Kristo nga tomutwalanga kubeera mulokozi wo. and you've never accepted Jesus as your Savior, Mukisa gwa leero oyingire Christmas ng'oli mulokole. it is an opportunity for you to enter Christmas as a born-again Christian. Aliwo atwatule ebigambo ebituwa obulokozi. Waniko omukono gwo nga tolokokanga. Just put up your hand if you've never confessed Jesus as your Savior. Olwaleero weetwalira obulokozi. And you confess Him today. Kama yeebazibwe. Jangu maama, Mukama akuwe nnyo omukisa. God bless you, sister. N'omulala ng'oli eri naawe jangu wano And weetwalire another Kristo person, if you're Yesu. still there, Jangu otwale Kristo Yesu abeere omulokozi wo. come and take Jesus as your Savior. Tumwatula bwatuzi ne tumusembeza mu bulamu bwaffe. You just confess Him. Kubira mu ngalo Yesu, kubira Yesu mu Love ngalo. for Jesus. Twaniriza abagenyi baffe nga gwe mulundi gw'ogusoose okujja okuŋŋaana naffe. Welcome all our visitors if it is your first time fellowshipping with us. Weebale kujja mu Glory Christ. Thank you for coming to Glory of Christ. Maama tuddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, Lord Jesus, leero nsazeewo okukutwala obeere mukama w'obulamu today bwange. I've decided to take you as the Lord of my life. Ndokole eri ekibi, Save me from sin. ndokola eri geyeena. Save me from hell. Njatula leero Yesu I confess today, nti ye Jesus, ggwe Mukama that you are the Lord mu bulamu bwange of my life era ndokose and I'm saved. mu linnya erya Yesu. In Jesus' name. Tumusabire Katonda amaanyi ge geyongera omunyweza. Let's pray that God's power may continue Taata to waffe omulungi strengthen her. nyweza muganda waffe ono. Lord, please strengthen our sister. Leka ekisa kyo kyongere okubeera ku bulamu bwe. May your grace be manifested Kubanga in omaze her life okuyingira mu bulamu bwe. because you've already come into her Ennaku ze life. zonna ez'obulamu bwe That all the days of her life, zibale ekibala she eky'omwoyo. will bear fruit of the Mu Kristo Spirit. Yesu In Omunazaalesi. Jesus' name. Amen. Amen. Njagala okwaniriza Namagembe Grace. Ali luddawo oli tukwanirizeeko. Yes, Mukama akuwe nnyo omukisa, tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza Mirembe. Twanirize Mirembe Precious. Ali luddawa katumwanirizeeko. Mukama akuwe nnyo omukisa. God bless you. Nalutaaya Luce aluddawo atudde. Mukama akuwe nnyo omukisa mukwano, weebale kujja. Florence Namukisa, Mukama akuwe nnyo omukisa nga erinnya lyo bwe riri. Nabukeera Rashida, naawe Mukama akuwe nnyo omukisa. Tujja basaba abagenyi baffe nga tujja okuwaayo wano bwe tumaliriza, tuleka awo tugenda kubanga tubabuuzaako. Our visitors, please, after giving in, do not go. We will have a word Kubanga with you. buyinza okubanga lwe mulundi gw'ogusembyeyo okubeera omugenyi This olwo might- ng'ofuuse wa Luganda mu famire. Be your last time being a visitor in this place. Kwata ekiweebwayo kyo tugenda kuwaayo mu nnyumba ya Mukama. Get hold of your offering. We're going to give in the house of God. Abazze olwaliro nga yogenda kubanga weebaza Mukama tewaliiwo luli. Those who are going Ku to Sunday give ewedde thanks tewaliiwo. because you weren't around last Sunday. Ffe tugenda kujja wano. We're going to give in Bwe this tunaaba basket. tumaze okuteeka ebiweebwayo wano tusigalewokko tusabeko ffenna. After putting in our offerings, we'll remain here and Twebaze we'll pray. Mukama ffenna.
and thank God together. Abalala tujja kuwaayo ebiweebwayo mu eby'ekkumi mu bibbo byaffe nga bulijjo. Others will give in our normal offerings, tithe and everything. Love offering ogiteeka mu kibbo nga bulijjo. You put the love offering in the basket. Annyaniza omusumba yange atutwale ku kiddako. Tumaze ffenna okufuna ambaasa. Abatalina kufuna ambaasa leka tukifune mangu. Kale katusabe. Let's pray. Katonda nannyini eggulu tukwebaza. Good Lord, we thank you olw'omukisa gw'otuwadde wiiki eno. for the opportunity and blessing you've given Era us nga this tulabise week. mu nnyumba yo n'ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi n'obweyamo bwonna n'okwebaza. And we've appeared before you with our tithe offerings, Nga thanksgiving, tulangira vows, omukisa gwo leka gweyongera okulabisibwa ku bulamu bwaffe. saying that let your blessing continue to be manifested in our Wiiki eno lives. nate ebeere wiiki ey'enjawulo mu bulamu bwa buli This muntu. be a special week in everybody's life. Obulungi bwo n'ekisa byongere okulabisibwa mu baganda Let baffe. your goodness and mercy continue to be manifested in Mu our Kristo lives. Yesu Omunazaareesi tusabye. In Jesus' name we've prayed. Amen. 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 Kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Clap for Jesus.